50 obo bonna tugenda kujjawo tubukolemu esefuliya n'essigiri tubazimbire ennyumba ezibasaana. Tofaayo nkomeewo power. Kakati kano kengudde byenjogedde kati kantandike buto. Ekituufu kiri nti musajja wattu Bobi Wine yagudde ekigo ekyaddala. Yes, we yabadde katuuti yagenza oseseetula waati ekigere nga woomanyi ekituuti ate kuliko abantu bangi eno. Musajja wattu yagudde naye ng'omukalukalu bw'atajja busera ekyo kye kijjawo kiri nti omuntu agudde, the way you react, engeri gy'orespondingamu ng'omaze okubeera ng'ofa kyekyenjawulo. Omuntu bakukyaye engeri gy'orespondinga nga bakukyaye kyekikeepinga relationship okubeera ng'eri healthy oba abantu obuteegwa mu malaka oba obuteekola ki. So ne Bobi Wine oluvannyuma lw'okugwa reaction ye after nga amaze okugwa ye keepinga up vibe ng'eri waggulu, ye keepinga up oba abantu bagenda kyogerako nti agudde oba tagudde. Ensonga lwaki abantu bakitutte kyamakulu nti agudde, bannange agudde nedda olw'ensonga gya reactinzeemu ng'amaze okuva nga agudde. Ekisooka yakkiriza nti agudde. Mulimu omuntu agwa ekigo n'atakkiriza mbu agudde kyokka nga buli omu amulabye nti agudde. Ye yasoose kukkiriza nti agudde, y'ensonga lwaki abantu bakitutte nnyo nga nakyamaanyi. Naye n'abantu abali mu kubeera nga babakuba, abaana balina engeri gye bajjayo obutambi. Nanti si ke kaseera ka campaign, ogenda ku peegi z'abantu abasupportinga National Unity NRM movement, bateekayo bu video ng'ogenda olaba ne bagattakatta bu video n'ogamba bafaaki. Balina bu video baagasse ne kannyumira kati nga kano. Teri abadde amanyi nti n'abasirikale bafa. Kuba nikwadde kakiiko ki? Naye ng'akakiiko nze nandyagadde ka entertainment. Now you're going to ask me, how do we deal with the revenue lost? My answer is simple. Cassava or cassava flour cannot make chapati. It cannot make chikoma. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm so honored to be on this panel. Thank you, David. Before I answer that question, I just want to give a little bit of history of torture in Uganda, especially around Dictator Museveni. He came into power by means of a gun, that's in 1986, and about 50 million people were killed.